This and that. Lwaki mukoleko remix koluyimba baba? Bamukoleko remix. Kikola amakulu. Amwerabye wali eno woli. Edward na manager brother is. Naye mwerabye gwe gaba manager nti manager twagala kola ku remix y'oluyimba n'agaana. Ate eno ye managing nga tugenda byogerako own manager. Ye managing ate talina buzibu. Amina. Taina manager yalina gonde yali manager wa Fiki yali manager we. He is Henry Mwanje live again bulicho kube simu Henry Masaka Henry Mbali Brandway is live ogan bro okapota tata wadongoze ko ya wano obadongoze neyo twera abala bakimanyi ola mbuli kutya bitambula agamba tan ande tugenda kugenda ku video yempya oyina video nefiye we have to premiere that one but twaina mo obuzibu tugenda jogerako nayo maasawo Henry Mwanje ogamba tetata ndi mwanju ogamba otasi nga nigoze ng'otuuka ng'ogira oti anti olaba tutandikirawo ensonga ebinti So when you go next to Gambe, oba wakula ngabala wagamba. Yanti kula ni of course already bali batukiriza where yanga tuwe managing okay kati at the end of the day ni gatagatamu ndabanga yes next. Who is managing Henry Mwanje kusawela? Ali manager wa music atambula ngoli omu obo ina manager kwasaganiza mu mbere. Nina abanyamba as a team as a team together na manager okay kakati mwembera tulina manager era nenga tumwetaaga sigama nti twamalira tumwetaaga manager tumwetaaga if someone is there maybe wetu kasobola kujja netwogera tukikwasaganyamu nenga sofa era endongo etambula bulungi etambula. Tulina video empya tugenda gipimialinga ndowooza kambuze kati omukulu gwe yabata bw'aba bayise ku issue olaba balina show size Semuto n'abalala bw'abayita mujja like akikola n'abayita ne mujja ku issue ne muyimbanga ttiimu oba yabateera ddala ne wakuyita sooka kusasula no so actually tasasula anyway ensonga eri nti nze kati sikyagendayo tukyagendayo wavayo mu butongole oli Henry Mwanje as a person. Okay. Mwakitesaako. Brandways, let's talk about this video you did with Fear. We talk about it. How did you come to do this video? Like, ani abalinkinga up okola olimbo makola ne Fear mutoni. How was it? By the way, Andy yafuna Fear. Because olimba twaitwa kola ne was artist chigwa abantu. Because ngabe nsibambaga manze appreciate talent sifayo ani. Mbanga nzikiriza nti omuntu kusobola okuwa. So Andy yajja nakugamba. Tukole naye ne mukola oluyimba ne namufuna tukola. Ani yawandika twaliko mu studio gondi najja I know abatera kuwandikira Dr. Brain n'omukulu producer yennyini ani Zoli Terms natera kuwandikira. Who wrote that song? Wakola ne Fear. Oluyimba era nga betwali abasatu betwalwandika. That was you ye kenyini mutoni ani omulala. No, is Dr. Brain Zoli Terms. Awo wenyini ku volume up. Atwakolera ne sim. Ne Simpan production. Let me kangambe bondi wakati wa Zoli Terms. What's the bond between you and Zoli? Zuli bondi iliwo esuka kuwandika wange. Zoli Terms. How long have you been together with them? Zoli Terms. Yes. Like, I don't know. Kitwali tokuva ku myaka 3 naye. Obadde naye. Zoli Terms ngoli naye. Ate ono mukulu bondi Bernard. Bernard ati. What bet power?
Mazina ibangazi. Yeah. Okay, we are introducing a video. Twagala kwanjula video and then tuogere ku nsonga zino. Eno mwanje nina post jetade ku Facebook yange. Twagala kumanya abayimbe basinze okukola kuno omwaka. Oyina view yo, yeah? And then we're going to talk about saga eri wakati wa Kenzo ne nomukulu Muzata, yeah? Twagala funa video ne Brand Ways, yeah? We play this video in Pianos and Kenya Brand Ways. I mean, they are the video champion so far. We are premiering it right now. Wale ulimwele na kuzina mchala umuna Kenya balita kumkuba bwetwogera ku okola collabos n'abayimbi abali tugamba nti ne mwanje against the international. Are you going international? Nti kovudde mu the new Eagles kati otandise okulaba makubo. Yeah, that's what you're trying to say. That's international. Okay. Kati Kenya teba international. Era kurusize border sebo kurusize border oba tuli Uganda wa tewe international service twagala ndala kwa kuzagala naye omukyala gana bana mu Kenya omukyala oyo yali akwa music wa Jawo like music wa Jawo. Okay, why instruments aduka ya ne kati yayagala music wange najanga yagala kola nange olimba naye nga nalina okubanga mukyusa omuze naye nga kyenasinga okwagala ennyo okukola naye ekyanditira lyali eddoboozi just yanyumira Dobozi. How did you link up with her? What are you telling me? Just wali omukwano gwange oyo Kenya. So connected with my mama with child kubanga yali era. Okay. Nga yandaga okukola kono. Okay, I think we premiere a video gina change logo Kenya, yeah? We premiere this video by Eno Mwanze, yeah? It's a brand new Eno Mwanze no mchana wa mitani. Bamita Nahulo Omina. Nahulo Omina. Okay, so your microphone. We go. Kanjule tuyimbire ngere basi. Hey, ladies and gentlemen, kano kaviti akaddako bakaita omukuba kange Eno Mwanje nakakola n'omukyala omuyita Nahulo Omina. Kaina chorus nyangu nnyo eriweti. Bwenakulaba nga twakemanya nakati bufaanana. Hey, bwenakulaba nga twakemanya nakati bufaanana. Chana gunkuba ero daloli masafu chana gunkuba na uloli mukazi ya wakati wa chorus kangu nsaba kabanyumire mugale. Okay, we go. Katwe DJ Bash. We go song. Eno Mwanze Nahulo. It's a brand new release.